Nsonga zikyaliza Eddy Samusuza Kenzo Tagali. Byonna bikyali kukufa kw'omugenzi Katolobwama. Bobi Wine oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera Eddy Kenzo n'amuyita omufere, abantu bavuddeyo ne balabula Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ogenda kwejjusa ono Bobi Wine gw'oliko tomusobola. Museveni ne Salim Sale bali mu kukozesa balabe nga bo bafuna ebyabwe. Ani abyogedde Bajjo abadde ku mukutu gwa radio ogumanyikiddwa nga Beat FM n'avaayo n'alabula Eddy Kenzo. Tubaniriza ku mutugafu gwa Uganda Mukamooli, mwebale kutulaba, smash the like button, comment and share. Era obutabo mundu kusookera ddala subscribing to this channel. How do you subscribe? Lower right bottom corner yewali a black button that has the word subscribe. After smashing it, hit the notification bell. That will enable you get notified every time I upload a video onto this channel. Sawa ya kuwanda muliro eranga ani aguwanda bamuyita Bajjo clear process. Kera kamba twale yomwana mulinzi Bajjo nga awanda omuliro eri Eddy Kenzo omuli ebigambo ebimulabula nti ono Bobi Wine gwesimbyeko mazima wanvu kuba nange namwesimbako ne mulemwa era kyovulaba naddayo era kati ndi muntu wankyukakyuka. Over to Bajjo clear process. Uganda Mukamooli is the YouTube channel you are watching us on. Network eteredde. Oh, ayine kuledde. Mukigambe nti bamagala kitale kyagulanyi ati simunaffe muyise kalino kuyambe etegere teriyamba kyagulanyi. Okay, nange linyamba kubanga nange ndi artist. Naye lijo bayamba. Beredde ne yugi. Watizinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, eyo yakuwadde ngowaza my friend. Follow Eddy Kenzo to come here. Tag Eddy. Mulembe chovola oranise wa association eriwo era nga president wayi bovudde kawo yayongedde n'agamba nti Bobi Wine mumufuna akamwe akantu ngatuwogerako bingi nnyo yabadde ndowooza ye n'ebirala Bajjo tugenda kukozesa olulimi olulungi olutavoola mu nenga sivoola sigambye nti ovoola ng'oweraliikirira nedda ngambye bugambi nendako kadima ngambye bugambi ng'oweraliikirira ngambye bugambi kakati bannayuganda mwenna abatulaba bino byongenda okwogera bye bituufu. Okay. Gova ku bigambo bya Bajjo professor ng'ogenda ku bya taatawo ng'ogenda ku bya mukadde wa kuzaala oba ng'ogenda ku bya musawo omuganda. Bannayuganda mwenna mukimanyi bulungi si network eganye ngo kankana buli lwenjogera obeera ku bunkeke kadima. Bannayuganda mwenna musomesa abaana ate kibi nnyo nti abantu abasinga mu Uganda si bagezi ne balina lugezigezi. Kadima abantu bonna bimukyaza ku zitoko shows zino si bagezi ne balina lugezigezi. They don't analyze issues according to you, according to my observation. Si bagezi wabula balina lugezigezi. Goyina ki nze nina magezi aleka ye kaya ina lugezigezi n'amagezi naye ate Bajjo professor saita professor by accident gwene kaya ne asinga amagezi awo gense salewo kalujja genda kuba kubiwa masimala bantu ana asinga amagezi kwasaka kwefula mugezi nga siri mugezi nti kansoke defining what is a federation mulabe ne Kenzo kyakaina tekiriwo ti Kenzo ayombera ekintu ekitali registered ekitanabeerawo mu mateeka ekiyinza n'obutabaawo anti a process mpuliza process toyomberanga ekintu kiri mu process kankubuuza mu kadima association zimeka ez'abayimbi mu Uganda ziri mmeka? Tulina wooma njirabawo tulina wene y'abakenze empyeze. That is a please you are when you're talking to a professor you must be audible enough and you must be informed. First wait kadima you must be informed when you are hosting a professor here. A federation is a form of different association with a common interest. So psychologically in Uganda we have only one association which cannot federate. Katoja kutekako omwoyo gw'okusomesa tulina association emu tosobola kukola federation nga tolina association zegase wamu kati wano ntandise okutekako omwoyo gw'okusomesa nkugambye tosobola kukola federation ng'olina association emu. You can only federate when you have more than 2 associations oba 3 oba 4. Kati sanga tosobola kukola federation ng'olina wuma
ndikati Eddy Kenzo alina okumanya ekintu kimu nti ne federation gyakayina eyinza obutabawo mu mateeka wajja kuvayo ekisajja ekigezi nga kikaddima kiba twale mu mbuga federation emekola ki kubaawo kakati nga tonnakayanira kintu ekyo ba artist bonna bali mu association ezo nkulaga njagala tuka ku speak kubanga banjogera ogamba njogeza bukyali nti kyabadde kya buswavu nnyo Eddy Kenzo okuvayo n'abukira buze siwoleza Bobi Wine amanyi kati inaku zino engeri gyendi kusaidi y'abanyigiriza mulowooza mpolereza Bobi Wine wabula ndi wano okwogera amazima ng'ebintu ebikola webiri nti tonnafuna association ezikola federation ate okayanira federation kati Kenzo yabadde akayanira ki federation mubuuza njagala mpe certificate ya federation is that federation tukola nansobi okumuyita president wampewo because association federation teriwo mateeka kati tugende ku gogo kadima programu ya leero njagala tusomesa kadima bwe baali bakola fufa basoka mawulire nga tenabaawo kakati bwe babagamba tekwawulako fufa mu nkayana nti sports club vile ganye ntabe mguni baganye kakati the logic is behind and okumanya Bobi Wine ali kama mafuta logically sakala muwa nati bwejogera mafuta ngoseka Bobi Wine manya chali kama mafuta yakuto omugwana guteka mu bulago Eddy Kenzo tigendo offense ku kintu ekitaliwo ekiza lobutabali registered kati mampuliza kuno bino bya bongo siri mu kwogera kabampane tonsinga kwagala Kenzo federation tebalina association zigenda kola federation ate bali registeringa kati with an interest of forming a federation that is not a federation and it's only one association which cannot federate kanjogena mu luzungu lotegeera odabi tulokubanga togera Uganda you cannot form a federation without association nada I'm teaching you this is the reality I'm teaching you can't federate when you have one association ate kankuulira ke kintu kimukadima nti ekigendwa kya Bobi Wine musajja mugezi amanyali amayoga federation yeno si bayimbi sibe bagirimu emabe babi longera ku government kakati impuliriza nze tulina federation ya ba promoter genocide yatugamba gikola yagamba abitex maize sogera na genocide tanjagala ngo omuntu nacho nakutacha ati simukaka kunjegera sagala njagale ne musebe tanjagala ngo omuntu ne abitex ne babala mwabo babalunywa bebabidaninga zininga kiddole kyova ne mubukulembeze bawe sikola ki era sagala kubera mubukulembeze bawe sibikuba lwa mutima mubi sibikuba zibaida wesagaliza muntu kubona abona katononyo kadima tontwala speed leo ndi mu moyo gwa kusomesa sibikuba sagala bana Uganda munda benga tayagaliza federation zino nenga kati omuntu ali behind these federations tayina bulumi wa bana Uganda kati matasola kola federations nga bana Uganda tebajembule nsinze Kenzo yandibadde asoka n'agenda ku ground n'akunganya buli muyimbi n'abagamba buli bayimbi beggulu mukola association yamwe msiba mbyogera wano fusoka osirike kadima abayimbi ba Northern Uganda do your association abayimbi ba Central mukola association yamwe abayimbi ba Eastern mukola association yamwe n'asooka n'ayita mu process y'okuforming associations n'alyo kajja ku kibaita federation era neewuunyanyo katono nnyo kadima neewuunyanyo gamba nti tugenda kulwanira corporate nga tebamanya corporate yetegeeza katono nnyo ati kalati obuzibu kadima ogenda kunvuga ate ero saagala otankulemu kubanga amwe professor wabanga asomesa omuwulirizanga n'oyiga professor wabanga asomesa omuwulirizanga n'oyiga tesobola kola federation nga tolina association kakati katono nnyo kati njagala ompe regional anti federation ba regional reps be balonda njagala ompe regional representative wa Northern ompe regional representative wa Eastern ompe wa Western ompe wa Central abalonda federation kakati ola kati wenkukubanga atojja kola edi lero njagala ompe obudenzo message akadima mpanso alwacha ate bwe mbakusomesa ngojja kola edi leka nkusomesa kakulaga nti Kenzo akayanira mpewo then tutuka ku kya Bobi Wine tugenda step by step ate we mbasomesa ku bantu kumanyina abantu ate somesa nantwala mu bulango bannaye wamma tulina okuba obulango wabakama baffe mutufuna akasente bajja nvuga bubi nga bw'okiwulira mwasuze mutya bitambula bitamuli bulungi mwebala okuwasaganya bannange federation etandika etya ekintu twakitandikako olede weekiri lwaki ate bajja abakikuba kale mutandika kitaliwo bajja okubya ekintu nedda kubulya amazima kakati kadima tugende kusomesa abantu na moyo mtu kuva agenda wokusomesa ate nganya ko ate nkonsalti miro ya gale ogenda mu bulango ndeka tusomesa abantu bayige kadima mulekera okubuza abayimbi baga lwaki onnemesa okusomesa banambi waliwo nagambye
kadi malwaji mubuzabuza abantu kati baje katubere bine tunga togera bidi street federation teriwo kadi mawali lwatu jjako professor ojjako omvumaganyiza kati mojjako professor banga asomesole kange ensi neyiga nje katubulire ensi ekituufu tuteko ku kya Bobi Wine olamenti Kenzo agwe wayagala nzo kimanyi njagala nnyo Kenzo naye ata bukusawa yokwogera amazima njogera amazima naye akimanyi president wampewo nekyakayina tekiriyo Kyagulanyi Center Mozi Kiria Yudaman already is pushing corporate law. So ko tumale cha federation ni. Teba ina association iz'abayibi zigenda kwegatta. Federation tekitegeza shiba tekitegeza Kenzo. Federation tekitegeza association izikwegatta. Baina association atene ngome eringeta birimu. Okyula kwe kadima. Kitegeza federation tekola ki? Ne uma tsekulwa sindi. Ndeka teringete gojiraba wa. Ne fina masanyalazi. Kakati Kenzo kyandibadde akola nga tanayombesa Bobi Wine. Bob association atulaga association iz'abayimbi ezagala okwegatta. Ffe tubagana kwegatta. Batulaga association ezagala okwegatta. Bwe mara okwegatta batulaga agenda ya federation. Kubanga ya agenda ya federation teri mukulima bana Uganda nga ne bakaba tebagirimu. Baliro pazo bakaba tebagirimu. Which type of federation? Egalira abantu ebweru. Bakaba. Bonna bakaba. Abayimba Johnny Black wabala bakaba walukaga bakaba. Lero kitemulese Yudaman namalo okuguse. Yudaman tasobola kugusa kintu kubanga bakoleramu basiru tebategeera. Ne Yudaman amanyete gwanga lyakulira muri abasiru kati abayimbi bonna basiru bo bayagala kulya wata basente bakola federation. Federation bagikola because they want money bakola because they want corporate. Kubanga federation si egendo okulwanira corporate. Corporate bayina kwegatta abayimbi bonna bata bana federation ne bagikola ne ba kwa corporate egasa nange bajjo. Zino video zekola solo zitikako corporate. Ekyo baddo kimanyi. Kakana awotudde kadi musolo kubala corporated. Tebekwasa ko akabadika corporate kwekwasa bekitufu abasubizo obumbi nkago obutaliyo nga ne Museveni yali agala kumana bama tugende ko radio byogere naawe TikTok yino bannange kuba mara mu value era tumukatula mu ne government ne bajo kamba buzi lwaki muloze ekintu kino ti Museveni ajina munyo interest kya Jerusalem salate sikimanyi kati nzawe nabyo nkweka kanango kadi baluza ndi blinded ngagwe ayagala kola ki genocide musala aloza agenda kuyamba ku mukulu we okumuneutralizing music industry because Kyagulanyi abafukira akayinja. This is a neutralization process formed by the Geno to stop artists to engage in politics. Ayo besanga nasoma gwesanga Uganda no soma oluzungu lwenjogera lutuufu atasoma yogera ebyo oluzungu lwenjogera lutuufu oluzungu lutuufu abantu babuuza. Is that the right English I'm speaking now? We are going back to the air. Sit down. When you don't have data, you better live this life. Today you are going to learn a lot. It's only Kadima who is disturbing me. He's giving me little time, little bit. He has a lot of adverts. Because Ugandans, you must be updated. You must be well informed. You must be aware of the issues of the federation. You must be aware of the agenda of the federation. We must wake up. This is a wake up call to all Ugandans. Come and we fight for our country. Come so that we can fight for our rights. Please, please, please. Come. We fight to rescue our country from the rooters. Uganda is information is power. You must be informed in each and every aspect of life, whether politically, economically, socially. So Ugandans, we must fight this impunity by informing or by updating our software. Every Ugandan needs a window update. Like me, I'm Zendiwa Apple, but most Ugandans are window. Windows. For me, I'm Apple. For you, most Ugandans, you are window. So you need software update. For Apple, we don't need software update every time. So tell Eddy Kenzo he needs a software update to know how federation is formed, the agendas of the federation. He must go and study about the corporate law. He must seek a guidance from Silver Kyagulanyi because he's a professional specialized in corporate law. So when you don't have Silver Kyagulanyi or John Sega on board, it means you are just wasting your time. You're wasting your time. You're wasting your time. Ugandans, you are wasting your time. You have to contact or consult elders in this industry because this industry will not stop on Eddy Kenzo only. This industry, let us build the industry for the next generation. Let the younger generation be proud of their country. But we cannot allow this impunity and confusion to stay in our country when I'm alive. I will first die such impunity to happen. And my dead body will keep fighting for Ugandans because Ugandans, you need to be kind 2 sticks of chiboko every day because I don't know your reasoning. I don't know. Why you're reasoning? Sometimes you don't think and reason. You know what they call humanity?
I know. Mu Uganda bagiyita bati. Obuntu bulamu, obuntu. Bine ebintu binoteekamu obuntu bulamu. And I'm very human when speaking the truth. Naye envuma gye mwavumyemu Kenzo. Nobody abused the Kenzo. Nobody abused the Kenzo. Because they abused the Kenzo, he never tiyalizoninga nga atekayo post. Kubanga Bobi Wine yavuma Kenzo. Bobi Wine tayitanga ku Kenzo bega. Bobi Wine yayogera ku Federation. Yayogera ku Federation. Ate yali amugamba ekituufu. These people are users. They ever used us. Bajja akaba nga gwatoleta empumi. Bakozesako. Batukozesa bayuza tebayina bobo kasakola ngoli w'amaanyi nga Kenzo Shiba nga baga katummalemu value. By the omulimu gwa government yeni ali mukutta bitone nga Kenzo. Kenzo has been one of the best. And he's still abade muvubuka anga ali promising. Ngagana afuna za awards kati za awards afuna kati bammalamu value. Umanyi babe basiza kusene suit semyeze 3. Which kind of federation abayimbi gye bebakira? Federations must be formed legally, professionally, respectively. Don't make him speak English today because I'm very annoyed. Tugende kumpe okadima tusomesa abantu na ne bano banagalango. Tugaweddeyo likayimba wakabulise bali komali. Singo mpe dakika 10 at least no dayo. Bana Uganda bayige. Professor Tamalaga somesa bakusomesa wama. Ego nanti George abaga. Break imo kubeda dakika 3. Hey. Program nonji naye kadima ajitta abantu bafa. Zeba jokomvumaganya mu bantu. Time ntono. People they want to learn about what is Professor Bajo is talking about. You want to learn about what I'm talking about. I'm a real professor. When I die, you pay tribute to me. Just give me whatever you want to give when I'm still alive, because I'm going to give President Heaven a big headache. Ugandans, I have to fight for you. Instead, you have to join the cause, because when you don't join the cause, you will suffer, your kids will suffer, your grandparents will suffer. No one is safe. You see my friend, I miss Sigun, is crying day and night. Who are you not to cry? Eddy Kenzo is crying every day and night. Who are you not to cry? Even President Museveni himself is crying. He got tired of this country because the country is out of his hands. Now every Ugandan is a president on his own, or her. His or her own status. Are you being kunyigirizibwa? Very because I spend a lot of money on. But you have money. I spend a lot of money. You cannot be one rich in 1,000 poor. Because when you are rich alone, means you will have a burden to help others which don't have. So it's better clear the system. It's better inform the Ugandans to fight for their system, so that everyone. Nekonongango bakaba wemura. What about Wemde? Ebingate babikiriza ku bajjo kiriya process katono kamwe mmere ye. Sam simanye yita Sam. Ngati tutuwemula kuno eno gundi ngaye abantu bavunanyizibwa block kati mu block nzi. Sagala we muluvuma byonna ne towemula. Sam. Bajjo wange. Sagala we mula kuno live zibaka ba lawyer, zibaka ba professor. Live zote kuba wemula. Kota kuba wemula mbega yiri dekola kyo navuma buli kimu ne towemula zendi si wemulangako. Kubanko kubaka abana batabangoberera, kubaka abantu abebitiibwa, tuli ku radio tugende. Sit down and learn. The professor is going to teach you tonight. Today, I'm in the Holy Spirit to teach you. Okay? Kuba ku nsindi mugenyi sawo yonna ngenda kadima